Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mwene mbera mutuli kati stani yandibanga yambala n'okusinga gwe boyambala ng'abeera smart mu masuuti, abeera smart mu magandula, abeera smart mu ngeri yonna esoboka nenga gotomenti ye stani kati gotosubira nti stani womanyidde wali nti ayambala bubi ayambala biddugavu nedda sitani guyinza okuloza nti ayambala bintu biddugala nti oba muntu muddugavu nedda sitani lutambula naye gwe kennyini gw'olina okwetawuluzako sitani mu ngeri esoboka. Ntandise ntya bannayuganda mwenda bali mu diaspora njala mumpulirize bulungi nnyo ng'oli mu diaspora obuuka booda ya Uganda n'ofuluma n'odda ebweru waayo njagala weegendereze nnyo entambula yo endyayo woosula baani boonyumya nabo n'ebintu by'okola nabagamba nti Yosef Tibahabula otabase mutano wakale kiseera temazeze nesanga bisibe ebintu by'engeri gy'abikoramu ebuzaabuza era ye bw'aba akola ebintu bye tayagala muntu amulinyira mu bigere we nabagamba nti sitaani bw'olaba yeesitukidde manya babadde atuma baweddeyo gwe omuntu ali mu diaspora ng'okyaliisa ebijanjala empiso essaawa egenda kukuggwako ate bagenda kukutta nga totegedde bino mbyogera okusinziira ku biki ebigenda mu maaso mu diaspora abantu bafe okunkumuka era njala osooka okutwala okusaasira kwangeri bannayuganda mwenda bafiiriddwako bannammwe naddala bali mu diaspora kitalo nnyo ddala olw'okuba nti bannaffe abatufuddeko naye nga tetulina kyakukola olw'ensonga nti okufa budde bwokka bwe butwawula naye ngaokufa tteeka buli muntu ajja kukola ki buli muntu ajja kufa y'ensonga lwaki mbagamba nti buli muntu weebereremu mu ngeri yonna esoboka kino lwaki nkyogedde muganda afoomu eyabadde awangalya mu ggwanga lya Bungereza omulangira eyafiiridde nga yakadda okwaba obwe kitalo nnyo famire ye ne babadde awangana mu Bungereza kitalo nnyo n'abantu bangi bagenze bafa amu nga tebabikibwa mu ngeri esoboka kitalo nnyo mu Uganda abantu bafa era enfa gye bafaamu y'amatanka n'empale za Museveni naye kino nkijje ku ki njala muntagingire abantu abeera mu ggwanga lya Dubai gye buvudde katonda gye nenkola video ne bagamba nti tulina ekintu kye tuyita informant oba omuntu gwe bayita informant ye muntu gw'obeera naye nga tumanyi nti omulimu gwagukola ng'abuulira ab'obuyinza oba ng'abuulira abantu abakunoonya kati mu ggwanga lya Dubai eriyo obuzibu era kino njala mukiwulirize bulungi nnyo si mu Dubai mwokka wabula mu diaspora yokka eriyo abantu abatubeeramu naye nga batulyamu enkwe nga batuwaabira buli wamu otugenze n'okututuusaako obulabe wetwogerere essaawa zino mu ggwanga lya Dubai njala tutegeeza bannayuganda mwenna nti baganda baffe bonna ab'enkyukakyuka bali mu ggwanga lya UAE bali mu buzibu poliisi ebanoonya luggi ku luggi abasinga obungi bakwatiddwa basibiddwa abamu badipootingiddwa n'okuzzibweka nga kino kivudde ku ki kino kivudde ku nsonga nti muhoozi Kanyarugaba eri mu ggwanga erya United Arab Emirates yakolagana abamu ku bavubuka abali mu ggwanga eryo okutandika okulinnya kagere wepo do okulondola bannayuganda bonna bwe bali nga bakolagana ne poliisi ey'omu ggwanga eryo okutandika okukwata bannayuganda nga we twogerera bannayuganda basinga obungi bakwatiddwa era abamu badipootingiddwa abalala bakyali mu detention centers olw'abantu ekikula nga kino omwami ono bamubalazeeko dda bamuyita Katusimire Richard bamubalazeeko dda just njagadde bategeeza kintu kino omuvubuka ono ali mu ggwanga lya Dubai ono informant y'omu ku bantu abatambuza amawulire nga batambula ne poliisi y'e Dubai nga bakwata bannayuganda okubajja luggi ku luggi naye ng'okusingira ddala banoonya bannayuganda ab'enkyukakyuka omulimu guno gwamuwa mukama wo Muhoozi Kanyarugaba wepo n'ebitongole by'okwerinda nga ESO ekiketere bweru w'eggwanga okuba nti afeffeta bannayuganda bonna bwe bali buli kona lyonna era ng'atambula ne poliisi ekiro n'emisana okubalaga adresi banna people power we bali nga wetwogerera ssaawa zino bannaffe bangi balira ku nsiko olw'okuba omwami ono naye omwami ono yeerabidde nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka essaawa zibakuwa ensimbi okulaga ne poliisi ya Dubai oyo banno naye kijja kutuuka nga gwe kinyini ne bagenda kukuzzaayo batina kyogenda kukola katwogerere essaawa zino abaana bangi ab'enkyukakyuka mu Dubai bali ku dduka oba oyina ebyogera oba tolina byogera kubanga oda yayita nga bateekamu ensimbi empya n'enkadde mujjukire ebintu bino byatandikira ku Uganda omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okuyimba e Dubai ne basala batandika okunoonya omwana omu ku omu era wenjogerera waliwo n'omukyala amanyikiddwa era nga wankyukakyuka mwanyinaffe oyo ate nga mumbejja omukyala Hawa Nassone essaawa zino ali ku dduka ng'era omwami ono kennyini yategeeza ab'ebyokwerinda e Dubai okuba nti bamunoonya okuva lwatandika omunoonya era kati nga basinga obungi tamanyi waali naye muvubuka gw'enkula omukyalo bw'atuukako obuzibu ojja kufuna obuzibu naawe kuba katwagala tandika banoonya kyokola muno saagala bakinkole
mukulu katusimiro Richard onoonya abaana ba people power struggle okuba kwatiso badise kampala bayina byogere bati bayina naye singa omwana afuna ebizibu nga byavudde ku ggwe munnango ojja kifuwa ng'okizza munda ono informant aleta siyeka bangi nya bali mu ggwanga lya Dubai bakola omulimu guno nga babuulira bannayuganda kina bagamba nti gw'oyinza okulowooza nti oli munnayuganda munno naye ng'ate ensulima bano basobola okuwabira bizinensi yo asobola okukuwaabira asobola okumanya woolya ne woosula ne bakutera oluto mbeere n'ofa kati njala bategeeza mwenna nti mutegere ensonga zino zigenda mu maaso bwe ngenda mu ggwanga erya Amerika mmwe ekiri eyo kisa kinegula bwe muteebereremu obutwa bugenda bamalawo abantu mubiringa nabo timbategeera wano nno wenjagala otwala mukisa guno otegeeza mwenda abantu abali mu diaspora nti mwegendereze nnyo abantu abasinga obungi tembamanye Museveni akozesa omuntu akuli okumpi n'akuloozesa nti akwagala nnyo so nga ate mission y'endala aba South Africa mwegendereze ab'Obungereza mwegendereze ab'omu America mwegendereze enkwezenge nnyingi nnyo ezitambulirwako ensonga z'okubega n'okuwa obutwa Ebungereza lwaki mbasimbako nnyo essira abali mu America mulina abantu bamulina nga muloza tebali mu nkyukakyuka si bali mu nkyukakyuka era wano njala otumira ku mwami yayimira mu meeting emu mukulembeze lwabaddeyo kino ngenda kyogera omwami omu yayimira mu meeting ate nga mukulembeze wa NOP yayita mukulembeze wa NOP omanyiza kati navaako buli kimu nkyogera nga bwe kirina okuba yayimirira nga n'omukulembeze wa n'agamba nti mmanyi nti nze okwekalakaasa kwali mu okwekalakaasa kwa worldwide Lumbuye nga bamukutte kwali useless that's why I didn't participate mu kwekalakaasa nkutumiddeko Nova n'ogamba okwekalakaasa kwa kabaka abantu kwe bekalakaasa okwetola ensi yonna kwali useless twete tusobola kwelunga people era nkutumiddeko mukulu nkumanyi from day one ani gwokolera ne kagulupu kamwe kamanyi nki mu meeting n'omukulembeze yalimu ina message baje gimuseremba gimutwade sigenda kwogera nya but next time singa nafuna information ng'oyogedde kulinnya likwatagana ku Lumbuye nja kujja nkobe ne kagulupu kamwe konna kubanga gye tuko mu basiikira muloza tuli basiru mutabaganda baffe mwesirikidde kubanga mwina kagulupu kamwe ak'Abanyarwanda batuushi abali mu strong muloza tutegeera nkulabula omulundi ogusembayo koli mesi ng'oddamu okwogera ennyo Lumbuye mu public ngenda kukwabya kubanga mwenyi kagulupu kamwe kunnanka manyi kino kigambye wali mu meeting nga n'omukulembeze mwali n'ogamba okwekalakasa kwa Lumbuye kwali useless tekwalina mugaso mu struggle that's why they were participating n'ogamba okwekalakasa kwa kabaka tekwalina mugaso that's why you didn't participate okitegeera nkumanyi naye nkulabula omulundi ogusembayo never ever pass my name into your mouth ojja kiwulira akabinja kamwe kemuna kabanyampi nja kubaaya ennaku zino badde ensirise ntute 7 days nga nsooka okuanalyzing ensonga zino nga lumuluza sitegera naye ntegeera bulungi nnyo mbalabula tukoyo kubanga abaganda bafa tukoyo kubanga bannayuganda bafa naye nga n'akabinja kakwatisa abaana ba people power kali mu people power mwennyini nga muza tutegeera mugende empola ekyo kibabuulidde n'abamonitaringa abantu ba people power bali mu diaspora bawo obutwa n'abaagala enkyukakyuka nabo bali mu diaspora nga bawoza ba people power nakyo tukimanyi naye nkulabula omulundi gusembayo ngenda mpola n'akabinja kamwe konna nkamanyi ekyo nkikubuule kuba seetaaga kumanya kati tuli mu dying moments afa yafa mpaka struggle ngeguse ekyo nkulabulawo nkutegedde era nkubuulidde mu meeting walimu omukulembeze walimu yalimu n'obyogera ensi yonna n'ebiwulira gundo nnaffe ekikulu kyammwe abasajjamu batuusi temulina windows tosobola kuzibira kintu gandi kino kankisigaze okweswaza nina ova noyogera ebiga by'ekisiru era nabite ate mbadde nkimanyi kubanga kino bamu kyazze buzi nti ozanyisa omuntu gw'otamanyi nti ogenda kumwogerako ekintu gwe tomanyi kikyakuforsinga kwogera kintu ekyo kijja ku mutima naye ng'olwedde nze mbadde nkimanyi kikimukola nakimuluubirira kati nkikugamba olwa nekigambye oddanga munoyisa erinnya lyange mu meeting yonna gye mulimu ojja kumpulira kanfaamu ne bye nali nsirikidde byonna ndibikuba ku mmeeza ensi n'etya ekyo nkigambye so bannayuganda bali mu America mwegendeze gy'abantu abambala bbali nga boza bankyukakyuka egyo gisinga okubeera emisege abali Bungereza abantu omulooza nti bankyukakyuka basinga obungi misege abali Uganda namwe mwegendeza mulooza mbu bankyukakyuka nabo misege sawa yakobera mwe mwabirembe lwa munne nga mwebegendereza abali mu diaspora obutwa bungi bambega bangi abali mu kuttisa abaana bangi n'abali mu kuwaba abaana baffe bangi so kyekibadde ekigolo kikyali kigere mwenna abali mu diaspora mwegendereze nnyo omusajja ali mu nnaku zezisembayo buli kimu kimutiisa yensonga lwaki akola ebintu bino byonna oza mukitegedde bulungi ekyo nkifundikidde akalowoozo n'ekigolo gikyali mbigaserumu ntandisa information mukowere erimu njala tegeeza omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu mu
mukama waffe nkulamisiza kansulate oli bulungi manyi either oli mu lugendo dde Kampala ng'ova Masaka ku mupiira ogubaddeyo naye tugamba nti ekiri atabala kye kirana asigadde mu nju kuba kyasigadde kiri ewaka ebintu bino mbyogera mu nnaku n'emulooza nsaaga ekintu ekiri mu kulya abaana ba people power kitudde mu nju ya people power mwennyini era kisongako nti ono oyo nga bamulya ono muganda ffe eyawambiddwa gwe bayita Kasim Jamshid ono yawambiddwa gwe tolowooza nti kyavudde mu bbanga ne bamukwata ne bamuwamba ono Jamshid Kavuma tolowooza nti yamukutti yavudde mu bbanga ne bamukwata bukwasi oba ne bamuwamba abawamba bajja balina directive nga leko bagenda okuba bamumanyi who is he oba who is she abantu abatulya bajja bafunye directions na kicho nekyetaagisa okuba nga batuwamba oba bawamba abaana baffe so mukulembeze n'abantu mwena bali mu diaspora namwe bali waka mwegendereze nnyo ekintu ekitulya kiri within so mwegendereze nnyo ze mbabuulira ebyembyogera nga museza gule suwani bibagamba so muganda afono yawambiddwa abitongole by'okwenderera n'atwalibwa tamanyikiddwako gyali awo nvuddewo ndowooza kati kantandike ne video entuufu eyandeese njala mutagingire wano Ssaalongo Gamulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga David Wasajja Kiwalabe Male Yoseriti Babalo Tabisero Mutano Wakala Yoseriti Mzezede Nsanga Bisibe wepona kakundi kaba business women ne businessmen abali Mengo Mbulange Mengo njagala tutandike video lwalonga kuwe muri bulungi nnyo era tugende maaso okusokera njala tegeeza mwenna Baganda na buli Muganda ena gy'oli njala kutegeeza nti embeera Ssaabasajja Kabaka egenda erongooka era emitima gibakkeko wansi naye nga kino kitegeeza nti temussa mmundu era musigale nga mbanja kubanga gye tukoma okussa wansi emmundu kitegeeza tubawadde bbeeto okutambuza kibuli kye baagala jjukira nti bino ebiga bye twogera mu birabanga ebyokuseka bibateeka ku pressure nabo babeera ku pressure kubanga bakimanyi nze nabagambira ddala nti muba mwagala kuggula olutalo mu lugule nga mugende empologoma esedde mujja tegeera ejja kuba bbaluwa mpandike ng'eriko n'omukono nti katutandise okunoonya eggwanga limu eritwepankirako era buno bakanjala busindikira akabinja akali Emmengo akakulemberwa Omunyarwanda Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male omumuluulu nammwe abalala abayita bambeje n'abalangira ab'empewo abali Emmengo abafugudde omuze ogukutiisatiisa abantu kubanga mukola mu gavumenti muyina ssente mujja kikombako nga mujja kikomba kati mujja kitegeera nkimanyi nti omusajja bw'emirimu okukuwega Buganda n'ogisula wansi bwana amala okulya kyayagala agenda kuzzaako mmwe ekyo mukitegeere bulungi nnyo ntandise bwenti which ewedde yennyini navayo ne mbagamba nti ekisanya Obuganda kiri mu Baganda bennyini oba ababeeyita Abaganda ne mbategeeza nti emirundi mingi nnyo Ssaabasajja Kabaka afunye obuzibu nga bamuggyako kye tuyita empuliziganya ngera tetusobola communicate nga batasobola communicating na muntu yenna which yennyini ewedde kye tukubye babega ebifaananyi byayita ku mitimbagano ne boogera bino ne boogera biri nenzijja ne baga nti ebifaananyi bino byafuluma ennaku z'omwezi bweziti omwezi bwe guti abo ne basirikira tebaddamu batera oli busa nga baleesa omuvubuka eyeyita Sebyuma nga gyayogera simanyi Ssaabasajja Kabaka yansinkanye nampa serefi ne tunyumyamu awo nebuuza mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka asinkanya abantu bameka era beeri awadde serefi era ne bavayo ku mutimbagano amawulire gabanoonya bababuuze engeri gye yasinkanyamu Ssaabasajja Kabaka nti tekigatta naye ekyo si kyekikulu ekikulu tulwanira bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka asobole okubeerawo ekikulu kiri ki abasajja n'abakazi abali mu Mmengo awo abaagala okusanya Obwakabaka mulyankuzibwa naye okulyankuzibwa mujja kujjamu kye mwagala kubanga tugamba nti muli mu kulya naye Katonga ajjula ntandise ntya mu lukwe olwagala okusanya Obuganda mulimu abalangira n'abambejja basaava ne bannaava n'abasajja abeeyita Baganda so nga ate abasinga obungi Banyarwanda tetwamanya kiki lwaki abantu bano batwetebekamu era ne batulira ddala bulungi nnyo naye ng'ensonga ze bazimanyi nga ne basinkana mbirawo byabogera ennimi ezaawe engwira ez'Ekinyarwanda muno mbambalira amasuuti ne bambala n'amakanzu nolowooza munnange bantu baffe kumbe emisege egiwedde emirimu bwe twogeredde essaawa zino nabategeezezaako wiiki ewedderwa kuba nti sajja nti amasengere g'Abassekabaka gasinga obungi mu mbiri gye gaali gaterekebwa munnange asinga obungi gabbibwayo
Kiki ekigabisa tuula owulire bulungi nnyo. Ekisookera ddala ebikolwa ebyakalongo kalenzi ebigenda maaso mu Buganda bingi nnyo. Nga po n'oyeeyita omukulembeze eyabba entebe yosetibwa habula otabusere mutano wa Kalekeze ebbanga lyonna alimalidde mu kubeera mu bikolwa bya kalongo kalenzi. Tutandikidde wa winki ewedde bwe nabagamba nti Abaganda babagamba nti mubanja ebyamu biki bye mubanja naye mbajjukiza nti wadde babawa ebyapa ne baganda babaddiza ettaka bisibi byaffe Abaganda tulina ebyaffe binnyini bye twakwasa Yoseeri era nga n'abimukwasa bamu bagenda bafa abasigadde batono nnyo nga n'abasigadde tebakyasobola kudda kugamba bantu bano nti ekintu kiri bwe kiti. Njagala mutangire omukulu gwe bayita Omulangira Juko Kasabanda wa Lugembe. Omulangira ono y'omu ku balangira abeetaba mu lutalo direct era nga mulwanyi. Naye ku ddala kwe yafulumira kwe yakoma kati bw'omusanga atambula ng'omuntu atali ku nsi naye ng'ekituufu mulwanyi ate nga y'omu ku baakola endagaano ezo ezaakwata ebyaffe ne biwa Yosetibwa habula otabusire mutano wa Kalekeze tamuzizedde esanga bisibe kwatudde. Muno mwe mwali ebintu ebikusike omwali abalongo. Wano nno wentandikidde. Mujjukire nti Yoseeri ono yasooka n'akola effujjo lingi nnyo buli kimu ekigaana. Bamugamba engeri y'okuwangula mu lutalo luno kwe kuddira Abaganda obafula emikwano gyo sina kindi basobole okuteeka mu mpewo zaabwe osobole okuba nga weekuuma oba nga weekuumisa okuba nga otuuka gy'olaga. Kino Abaganda baakikola era muno mu mwali abalangira n'abambejja n'abasajja abakulu abaakulamu mu myaka nga ne Muzeeyi Nadduli kennyini yalimu. Naye omulangira ono Kasabanda Juuko aliko ensonga nnyingi nnyo naye nga bwe tugamba nti nno nti lubaali w'omulamu tasamirirwa omwami ono obwavu n'okuba ntayogerwako wonna mu Buganda oba mu Uganda kitegeeza nti ebintu bye yakola byamudibirira ate bimutambulirako. Kati nno njala bategeeza kuzimu ku nsonga lwaki Obuganda bukyali matigga era nga n'empewo za buziganya okudda zaatoloka Museveni zalinako kyalina kati alina byoya byanswa. Naye mu nsonga zino mbategeeza bwe nti abasinga obungi olutalo luno lutandika bitundu ebya Luweero Triangle. Waliwo ebitundu ebyali biremye okuyitibwamu era nga bagamba olutalo lulemye. Kwe kuyita eyali omulangira essaawa yali alidde Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri najja n'ayogera n'Abaganda weppo n'ayogera n'abantu abamu ekyamuviiramu okuba nti akkiriza Abaganda. Muno mwe mwali abasajja bali bamanyi empewo za Buganda n'ennono ezaakwasaganya okuba nti bakkirizisa emizimu n'emisambu abalongo weppo n'emigga egimu okukwatagana okukkiriza olutalo luno okutambula. Mujjukire nti olutalo luno baga lwalulemedde Katonga naye mu kulemera Katonga waliwo empewo za Buganda weppo n'emigga egisalaŋŋana okwetoola Obuganda bwonna. Gino wano wammanga mwe muli omugga Ssezibwa, omuli omugga Mubeya, omuli omugga Namajuzi, omuli omugga Magobwe. Naye emigga gino gyonna giriko obuwonvu n'obugga mu nnono zaabyo mu nnono zaazo engeri gye zikwataganamu era ogenda ozigobera mu buvuno obuddo nga zonna zinawo zikwatagana. Waliko empewo zaako ezaawoyebwawoyebwa abasajja Abaganda okuba nti bakkiriziganya n'ebintu bino okuba nti bakola endagaano ze baakola essaawa zino zitufuukidde ekizibu. Mu bintu emu ebyaweebwa Yoseeri okuba nti akwasaganya ebintu bino kwe kwali omutwala mu mbiri z'Abassekabaka. Muno mwe yaweebwa abamu ku balongo abiri bengenda okumenyako abasigadde bali babuulira ng'ensi eteredde. Muno mwe mwali omulongo Kafudu, mwe mwali n'omulongo Mpologoma era Yoseeri abalongo bano abalina. Kati bano abasajja okuba nti okujoga ko kuli ku level ndala nnyo bamala okufuna ebintu bino ne bamala bayisaawo. Bo kennyini olwava mu nsiko ne batandika okugenda okuba nga banoonya ebintu bino n'ensibuko yaabyo. Era bagenda mu mbiri ezisinga obungi eza Buganda okutandika okunonooza obulombolombo n'ennono n'okkola ezimu ku ndagaano kati ze baagaana okuzza. Bamala obbikola endagaano zino zonna bafuna obutuuliro n'obuweerero. Kwe kuwunika Omuganda ne bamuleka waali essaawa zino bulijjo weebuuza kiki ekyatuuka ku Muganda. Baabwe baatuweta baabwe baatuwunika. Kati mu kutuva mu kutuwunika bwe twava mu kutuwunika ne batusigamu obwavu v'omwange. Batusigamu obwavu v'omwange jjukira nti akugoba tabulako kyakusuuza. Bwe bamala otuwunika bwe bamala otukola buli kimu kye batukola ne batukuba obwavu ne twolekera obwavu nti ne bakuwa omutwalo gumu gwa Uganda osobola okukyuka obwongo. Awo entandikwa y'okubonaabona kwa Buganda wetandikira. Wano jjoli abalamu Ssaabasajja Kabaka Bamuganda ogenda e Kayunga. Emizimu era gyali gisituse.
naye era abatulyamu olukwe okuyimiriza okujja ku Yoseri mu ngeri yali eyekiyita mu lujja era baali baganda bennyini be batulyamu olukwe Yoseri n'akomawo. Yoseri bwe yamanya nti abaganda bakyalina amaanyi yaddayo n'atambula era okuva ku olwo yakwatagana yita kabona Jjumba n'ombuuza asibuka ludda ayogere bajjajja babitasobola bakubulya n'akwata ne kulannama n'ombuuza jjajjawo asooka mu Buganda tasobola mukubulya n'akwata mukandoni Silivia eyeeyita mama Fiina n'amukwata n'abateeka mu mpewo za Buganda. Abasajja n'abakazi abali bamanya empewo zino bonna bazingibwako ne battibwa. Abalangira n'abambejja bali nkuzibwa ssente ne bazirya. Kati buli kimu kye tulinawo kyonna kifuwe fufullo. N'endeera okwebaza abasajja embagubaggu abasobola okubanga bakyasobola okutambulira ku nnono n'obuwangwa abagenzi nga bazuula n'okujja ebuziizi ensonga za Buganda ezali zisigadde zali zisuuliddwa okuba nti muzikomyawo ku ntikko mutandika ozitambulirako n'ozisamirira. Wenkubira omulango otakungula mu Muganda ina gy'oli ng'olina ekiggwa w'oli buli kyokola keera okuma ebyoto osumulule buli kyonna ekyakolebwa buli endagaano zonna ezaakolebwa kubanga ne bankubadde nga zaasibibwa endagaano zino baagano zituukiriza era ziri matankani kati gwasumulula keera ku makya osumulule mukeere musabe mubuulire buli kimu ekyetaaga kubuulira bano abasajja paka tubatutte kubanga baganya okukola kyetukola kyetwagala basaze otutta busi. Mu kino tugenze ku kiruwa bwe nvaawo kambazeeko emabega wali we mbadde nvudde okutuuka eyo kuba mbadde nnandaze nnyo nga mbabuulira gino emigga gyonna egikola Obuganda egy'omugaso egimu nga na mirongo abasajja bano baakolemu emikolo mingi nnyo okola nti gibakkiriza okukola ensonga zino naye abasajja n'abakazi bano bali okukola ebintu bino batwefuulira era ensonga lwaki mulaba nti buli kimu kiri matankane. Tutandise tutya abasajja n'abakazi bano naddala kana akabinja k'abatuusi nga bakozesa abasajja Baganda okusanya Obuganda. Tulina ensowole mu Buganda omuli abalangira n'abambejja kati bakulembeddwa eyita David Wasajja Kintu naye nga musajja mutoolo awedde emirimu namusabako agenda akola endagabutonde nkubanga ebyaffe bya Ssekabaka Muteesa ebikwatagana ku ndagabutonde ejeru ye Bungereza yagaana yekusalawo atunda obutunzi bintu bya Buganda naye butongere essaziro mu nteekateeka yaabwe gye mulinyeemu eggere gye mutakyataddemu bigere. Omwami ono atambudde buli lubiri lwonna olwa Ssekabaka yali afuzeeko Buganda ng'ali mu nteekateeka ey'okweteeka mu kifaananyi ekiraga nti alindiridde n'akabinja k'abayaayi abali emmengo naye buli bw'abadde alaga olubiri olwo Ssekabaka waawe yaterekebwawo ngabbibwa baba mwagaza ki lindirira kimwe okugamba buli lulu lwadde agenda Ssekabaka wange akola ki ngabbibwa. Bwe twogerera essaawa zino ba Ssekabaka bano wammanga tebakyali mu mbiri zaabwe era nga babbibwa genda bakoleramu ki mu wiiki eno gye tukumya bagenda bagamba nti Ssekabaka Mutebi eyasooka naye yabbibwa. Tugenze ku kabaka Ssekabaka Tebandeke yabbibwa, Ssekabaka Kanaakuli yabbibwa, Ssekabaka Kiggala yabbibwa, Ssekabaka Lutimba yabbibwa n'abalala. Baba bakola ki wano wali ekinyusi bana abakyala n'abaami okulina akabinja k'abatuusi abalina embeera z'akalowo kalenzi beefuula nti bantu ba ddiini naye ate ekiro nga bagaa nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka emisana bambala amasuuti ekiro ne batambula bute ogenda okukola emikolo gino nga bakozesa ebintu ebitali byabwe. Yoseri gyevudde Katonda yavaayo n'agamba nti yeewuunya abantu abakkiriza mizimu so nga ate kennyini okujja okuwamba Obuganda yakozesa mizimu gya Buganda okutuuka waali nga nakati olwaleero akyasobola ogenda emitala w'amayanja n'akozesa abasawo b'ekikugu okujja omuyamba mu nsonga z'okuwunika Abaganda ne Bannayuganda nga nakyakikola newuunya omuntu ng'oyo. Ekisookera ddala mukulu Kiwalabe Male njagala kukozesa Katonda mabega nnyo gwe kennyini muli mu lukwe olw'okugyawo Ssaabasajja Kabaka era ng'okimanyi bulungi nnyo. Mu kugyawo Ssaabasajja Kabaka mukimanyi bulungi nnyo nti mwagala nnyo okufuna ensimbi n'okutwala Obuganda nga nna bugisi mufungize kubanga ettaka mulitunze. Ssaabasajja Kabaka mwamu obutwa era nga mukimanyi kuba ekyo kyogera bulungi nze ereteeka lya computer misuse okujja nga Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda busigaddewo mujja divunana namba nyammwe ne bakitammwe tugenda kwogera ebigabo bino nga birina okubeera kubanga tukitegedde nti mu nsi omutali mateeka ate ababbi beefuula nnyo nti batuukirivu okusinga abantu abatuukirivu. Nkiddamu mu nsi omutali mateeka ababbi beefuula nnyo okuba nti baagala nnyo amateeka ga baprotecting nga basaanyaawo abo bayita nti be balina okwogera ensonga entuufu.
A minute, please. Munsi omutali mateeka ababbi bekolera amateeka kyekisooka agabakuumira nga tebavunaanibwa ng'ate amateeka ganyigiriza abo abandi badde bavunaana kadde mu Uganda bwekityo bwe kiri bwe mwaliteko etteeka lya computer misuse oba okweyambisa bubi computer mwalowooza nti ebintu bino tugenda bivaako byogera kubanga mu protectinga kyetutajja kukola faamu tulredde okufa kubanga twafa dda ku lwa Buganda ne ku lwa Uganda tetugenda kubeera abantu ng'abagawumbidde ensi etwaliwe nga tusirika feke nnyini tubonaabona bakitaffe baabonaabona abazzukulu baffe bagenda kubonaabona n'abaana olw'okuba bwe mwagala okulyankuzibwa tetugenda kikkiriza kati ntandise bwe nti bwe mmala okuwasa Musajja Kabaka obutwa mwali mulowooza nti agenda kufa mbagirawo ne mutamanya simu mulina obulamu Katonda alina obulamu yagawo obulamu yasalawo ani agenda okufa olwaleero oba ani agenda okubeerawo Katonda akyakuumidde Ssaabasajja ku nsi kuno alina ensonga lwaki amukuumiddeko mu programu yamwe temwagibalira kumpi nnyo ne Katonda agenda agyongerayo kubanga Katonda ayinza otulagako ekintu ekipya mu nsi gye bujja Katonda awo nga luyagaliza muka kitaawo Saani alinza okutta nnyoko nkiddamu essaawa Katonda asobola otulagako ekyamagero nga luyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka akyaliwo Katonda atambulira ne bwana atambulira ku muggo era ayinza okulaba ku muntu bwadde asuubira ntasobola mulabako kanawe we muli abasajja bano abakazi bwe babba amasengeri ga Bassekabaka bagenda bawakulamu eddagala ery'okwekuumira bifumbali n'okwekuuma nga beetangira muno mwe muli Yoseeri n'abakulu abali Emmengo kubanga si balogo balwadde naye omwami omu butayiga kyamuleetera okuviirwako ne mukyala we Kiwalayo Male bw'amanya nti Ssaabasajja Kabaka alemye okuvumbudde mwagalira kumutta n'osalawo ne bakuwera kunogera ku muganga n'akuwa amagezi ogenda osala ente enzirugavu ogisalire mu mayanja bw'amala ogisala nga mugisaddaase ki ekyaddako mukazi osi yafa kati gwe n'akabinja kamu akali Emmengo amasengere ga Bassekabaka gonna mugaggyemu gatutte mugakwasa Museveni nammwe ne mukosa bye mukozesa naye nkulayirira obugagga mukuŋŋaanyizza Emmengo n'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe n'abajjwa kino bajja kikombako David Wasajja eyita omulangira Buganda nga tuli mulangira Buganda buli kimu nakyo kuba ku mmeeza nekikuteerawo ogaanye otegeera naye ojja kitegeera kubanga ebintu bimukola ogenza olambula amasiro gonna naye buli masiro g'ogendamu amasengeri ga Bassekabaka gakola ki gatwalibwa mu bbanga eryonna nze mbagamba enteekateeka y'abana abasajja bye bakola nti embiri eza Bassekabaka zonna zaawambibwa ne mbagamba n'olubiri lwe bamunaanika lwonna baalututte njala mumpulirizeeko eddoboozi lino lya ddakiika emu ndyoke ngende ku programu yandeese Mukulu Lumbuye ogamba otya ssebo Mukulu Lumbuye munaaye amagye bagatadde ku lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka ebbamunaanika tebakyakkiriza muntu yenna kusala kuva bbamunaanika kudda nalweweta kusemberera lubiri tokkirizibwa okukkirira eri mu kiteme kudda Sekamuli kikyusa olwo oluguudo kuva bbamunaanika okudda eyo teri kuyita kumpi na lubiri bataddewo road block tetumanyi kikigenda mu maaso ekiri awo wonna road block buli tebakkiriza bagaddayo eri weetooloola bwetooloozi teri kusemberera lubiri lw'ebbamunaanika tetumanyi kikigenda mu maaso awo nvuddewo mala okuvaawo ntandike ne information yandeese manyi nze mbakwata mpola mpola sireekaana nammwe mbakwata mpola mpola mu kukwatibwa empola mpola njala tandika ne information eno abalangira n'abambejja basaava ne bannaava mwena gye muli mukimanye nti abasajja be muli mu kuzina nabo oluguje basajja Banyarwanda era buli kimu tukibagambye mukitegedde naye mwebuzaabuza nga abafuka baana abantu gonna mazzi ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka ekijja kijja kujja ne tujja kwawula
wakati w'abalangira abatuufu n'abatali batuufu. Mayiga ng'omuntu agezezzaako nnyo okuwandiika ensolo ziyingire mu Buganda ng'atwala ettaka lya Buganda lino dditunda, naye tugamba nti obulimba bukeera naye amazima gasaanyawo buli kimu. Kati mukole buli kimu kola kyonna, Obuganda bujja sigala tebugenda kuvaawo. Naye mu kino buli kimu kola mukikole mukimanyi nti obudde bubaleka. Buli kimu kikoze tugezaako nnyo okulwana obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bubeerewo, naye ate musudde Obuganda mu matigga olw'ensonga nti mwe kennyini mwe muviiriddeko Obuganda okutuuka mu mbeera eriwo. Naye awo tetugenda kulwawo, tugenda ku ki? Tugenda ku nsonga eno wammanga. Buli muntu yenna ayitibwa omulangira, mwe kennyini mwe mutambula musugumba oba musugumbiza ng'akimezezza okw'omusana ne mukinimbuka ne mugende waayo seeri ne mutandika okwererejja ng'abaano bako. Ensonga za Buganda ne muzibulya omusajja Omunyarwanda gena afuna ki ekyokola kubanga mwetaaga ensimbi. Ne muwa ebyapa bya Buganda ne mufuna ensimbi, ne mudda mu bisaya akatebe ne musirika, ne mugejja embuto, ne mutamanya nti ettaka limutunda terina magulu teritambula era ligenda sigalawo. Mubuulidde omusajja ebyama byonna ebyebuzize bya Buganda etana kyatamanye. Byensonga lwaki atula mu kati n'aseka n'asimba n'olukono. Naye ne mwerabira nti ekintu kyonna ky'okola essaawa zino kijja kuddira mu baana b'abazzukulu. Ssekabaka Mutebi ono yabbiddwa ewiiki ewedde. Ono nno yali yaterekebwa mu ggwafu ekkonge. Naye Janet ettaka lino bali muguza Janet n'azimbawo, kati yazimbawo ekizimbe galikoleka naye kuliko safe house. Butyo Ssekabaka Mutebi n'aggibwawo n'alyoka atwalibwa eyo gye baamukukunudde omusanga omubba omutwala. Naye ng'era abantu abamu kutambuza ebigambo bino okubulya Museveni kyekyetaagisa okukola. Beeyita Baganda balangira n'abambejja. Njira tegeeza Obuganda nti n'ebyapa byonna ebyaggyibwa mu kuggyibwa mu gavumenti ebisinga obungi ebitundu 99 ku buli 100 byonna yose ebyaddamu n'abifuna era abirina. Kubanga bano omulimu gwe baakola gwali gwakuba mu ddomo okujja ebintu bino bamale babizzeeyo ebikwasese. Y'ensonga lwaki nti amataka gonna aga Buganda kati gatundiddwa era gamaliddwawo. Mu nkola y'emu nzize mbagamba nti Obuganda butandise okutembwamu ebiwayi. Wetwogerera essaawa zino mu bitundu by'e Nakasongola, mu bitundu by'e Luweero, Mubende, Kasanda, emmotoka zisomba Abanyarwanda abayingira mu ggwanga nga tebalina adde ekiwandiiko eky'ekitundu oba ekyokeddwa mu kyapa. Nakola post wiiki eno yonyine bagamba nti bakayingiza Abanyarwanda emitwalo 5 mu bitundu by'e Nakasongola. Bano Byongede ne bayiikira eri gye basima amafuta ebuliisa. Ate ng'emmotoka ezibatambuza mmotoka za kampuni z'abannannyini eza gavumenti okuli Global Bus ne buses endala zonna. Abantu bano ekigendera kyabwe ki? Bano abasajja n'abakazi balina olutalo lwe batandise, naye ng'olutalo luno ffe kennyini ffe tulukumyemu omuliro kwe tuyita okwekulira kabazzi ku ggulu. Gwe yeeyita Omuganda adiringa n'Omunyarwanda okusanya Obuganda ate ng'oyambako Omunyarwanda okusanya Obuganda, kitegeeza nti gwe kennyini batotegeera weetaaga Windows update olw'ensonga tosobola kudda muntu mugwira n'omuyambako ate asanya Obuganda gwe oyita nti Buganda obwo. Abanyarwanda essaawa zino ne muulya kano akasajja akalinga empuuna malungu akatambula ku radio ne TV nga keeyogeza ebigambo ebitakwatagana ng'empale za mukama wako Yoseti Bahabula mutano wa Kalekezi, ebigambo bikwogera temulowooza nti kabijja ludda wa. Oyo musajja mpuuna malungu ayina omumwa gumulinganga entwingiri y'enkoko eyeyita Franka Gashumba nga te Franka Kasumba. Omwami buli kigambo kyayogera akijja ku lupapula olwandiikiddwa Yoseeri Seemu ayina iso era kati ayina abasirikale abamukuuma nga n'omusaala afunira ddala. Wano we ngambira nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro. Omukulu ono basaagalako mwongerako nnyo naye neesanga njogedde erinnya lye kubanga y'omu ku bantu abeebuuza amagezi batya. Bw'ogamba nti oli Munyarwanda ng'oli mu Uganda bakuzadde mu Uganda naye nga basobola okubuuza ensibuko ye eruddawa mu Uganda katasobola gyogera, kitegeeza ani musiru gw'omusiru. Ekirala bw'oba ovuma Abaganda tebatambuza obukyayi, kiki ekigaana okweyagalira mu ggwanga ly'eggwe nga ggwe ly'ogamba nti ly'olina? Ekibuuzo ekyokusatu, gwe bw'ogamba nti tukusosola, ani yali akuwandikidde ku bbaluwa n'akusosola? Olulimi lw'ovumiramu Abaganda
si lwa jjajjaawo lulimi lwa bujjajja bwa Buganda kati ngenda kuwa ekiragiro okutandika olwaliro okwo kozungira ku TV nga talina byakola ngenda kukusaba ekigambo kimu bw'oba otambula ogenda ku TV nga mugamba nti muyina ebigendera byammwe mu Uganda toddamu kukozesa lulimi Luganda kwogera nsonga zaki kwogera nsonga zo kozesa olulimi lwo gwe lwogamba nti muyina interest muyina ebigendera byammwe mu Uganda okusobola olulimi lwammwe Olunyarwanda kozesa olulimi lw'Olunyarwanda oyogera ensonga zo ku TV radio station kwogenda Oluganda lwesonyiwe kubanga olwanyisa Baganda ate sobola kukozesa olulimi lwabwe kati bwogenda ku TV kozesa Olunyarwanda lwo teri agenda kugambako ensonga zo ziguse mu Lunyarwanda toddamu kwogera Luganda kubanga tunotandika okubasunsula bw'ogamba nti oli Munyarwanda kozesa Olunyarwanda ku radio ne TV gy'olaga abantu bajja okutegeera obulungi nti oli Munyarwanda niyo kozesa Luganda okozesa ebisoko bya Buganda ate okozesa bya Lunyarwanda kitegeeza nti gwe kennyini gwe atategeera okitegeera kati njala kutandika nolwaleero bw'ogenda ku TV ku mirimu kamoja akusindiseko yosere eyo promoting eggwanga lyammwe mu Uganda mu ggwanga eryetongodde ngenda kozesa Olunyarwanda bw'oli program yonna gy'ogendako Oluganda lwesonyiwe kubanga olwanyisa Baganda okitegedde tokozesa Luganda kozesa Lunyarwanda otherwise okwo tuyita okwebuzabuza ng'afukaanaaba owala n'Abaganda obatulugunya owawamba obatta naye ate okozesa olulimi lwammwe ng'ate oga nti oli Munyarwanda ani asiriwaza ani okitegeera so gwe kozesa olulimi lwo ng'oyogera ensonga zo Mukama woza baakutumye kijja kuggwa bulungi kuba sina budde bwe ngenda kukuwa ate okujja kusigalako ekyo nga nkimaze nyinza ku nsonga endala Abaganda mwenna ng'okyalina ekyapa kyo eky'ettaka ngenda kusaba genda ku Gombola oba ku district okebere ettaka lye bali kyaliyo nkiddamu genda ku Gombola oba ku district okebere oba ettaka lye kyaliyo otherwise wandiba ng'okifuuwa ng'okizza munda kati onvuddewo ngenda tandika gino information njala montagira abantu wano wammanga njala montagira Drake Rubega Bosco Godfrey Chilumira Sebalamu Ntake Gasta Segawa ne Nabukeera nga bwe tujja wansemba ataginyinga tugenda maaso ntandise bwente ebiseera bisinga ntera nnyo bbaga ebingambo bino ne mwewunza oba abantu abamu ne mulooza nti tutegere ebituge bye tubagamba naye ndowooza kambabuulire ensonga zino mulyoke muzitegeere bulungi nnyo buli gomanyi nti olina omwana w'obulenzi ng'oli mu Buganda ng'ali mu myaka 14 okutuuka ku myaka 3 muzadde nkusaba busabo ziwera 12 omwana wo muteeke w'alina okubeera kubanga ekiwamba baana kitambula era kigenda mu maaso naye nga ekigendwa kya kiwamba baana bano kikusike nnyo tojja kitegeera ntandise bwente abaana ab'obulenzi mu Buganda bawambibwa n'ebigendererwa ebyenjawulo byenzize obategeeza olwaleero mulyoke mutegeere bulungi nnyo kiki ekigenda mu maaso Yoseeri akimanyi nti enteekateeka yina mutaayika ey'okusaanyawo Buganda naddala ng'amaze okusaanyawo empologoma ya Buganda eri mu jjiya naye tukyagirinnyeemu eggere ensonga lwaki abavubuka mu myaka 14 ku myaka 3 bali bukwatibwa okwetoola Buganda yonna ensonga esooka bateekebwa mu busibe oba bateekebwa mu bukozi babateeka mu bukozi obutali bweyagalire kye tuyita slavery ng'abantu bakola ku government farms government official farms oba ku farms z'abantu abakola mu government eziri embyalo era nga bakuumibwa amagye ga SFC wepona ga UPDF nga bakola akasanvu nenga tebalina musango wadde n'ogumu ogubavunaanibwa so njala tegeeza mwenna abazadde abasinga obungi mukitegere nti abaana bamu mwenna bali mukozesebwa akasanvu ku government ku farms z'abakungu mu government nga batwalibwa ne balima era ne bakuba emiggo nga n'emmere tebagibawa ogwe mulimu ogusooka gwe babakolamu era nga kino bakikola okuba nti tebakyalina ssente zisobola kupangisa tractor wadde okuba nti balina ssente ezisobola okusasula abantu abadde bakola emirimu gino yensonga lwaki nti bakikola okukwata abaana ab'obulenzi bonna mu Buganda tugenze mu maaso eyo nga ngimaze ekiri ekongo kisa kitokota si kisaanikire nga Yoseeri ne munne Paul Kagame n'ono munyana munabwe gwe bakalondo w'e Kenya mukulu eyita William Ruto
basubira okuba nti wiiki etandika olunaku lw'enkya bajja kubeera ne ensinkano ey'ekyama nga tegenda kwogerwako mu mawulire wonna. Sorry. Basubira okuba n'ensinkano nga tegenda kwogerwako mu mawulire gonna, ng'era ensinkano negenda kubeeteesa ku mbeera ekudde ejjembe mu ggwanga ery'omulwanira Congo, naye ng'abantu bano bombi basatu be bali mu kintu kino. So bwe munaakiwulira nga kizzemu okutokota nga si kisaanikire mukimanye nti ekigenda mu maaso e Congo tekijja kuleka muntu yenna ng'akyali waggulu. Wano nakubira omulango otakungula bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Congo mutere mbinyuke mu nsuwa nga obudde bukyali, otherwise mujja kuba nga muli trapped there obanga muggaliddwa nga temukyasobola kudda, bajja battira bwerere. Ekyo nakyo nkimaze ngenze ku nsonga endala. Eno message njagala muginsindike eri bannayuganda abali mu Sudan nga basobola okutuukirira gavumenti ya Sudan omukulembeze wa Sudan emutuliko bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino Yoseri Ngame nabagamba nti aplanninga ddala stage gitambuza East and Central Africa. Wetwogerera essaawa zino ali mu kattuko ensimbi ensonga lwaki mulaba nti buli kimu tekyagenda mu maaso bulungi nnyo. Era nga wetwogerera essaawa zino omukulu ono aplanninga wiiki eno yennyini abadde aplanninga okukola akantu ke yakola omukulembeze w'eggwanga erya Congo omugenzi Laurent Desire Kabila amuseeko omuntu omulala asobola okufuga eggwanga eyo. Kino kivudde ku ki? Kino kivudde ku orders Yoseri yawa omukulu ono Salva Kiir afuga eggwanga erya Sudan ku project ezokusima mafuta ne business endala Yoseri abadde ayiramu mukono nga ssente zonna Yoseri bw'azikwata tasobola kusasulako ssente zino wabula ssente aziggweranga y'omuntu mu kampuni ze n'aziggweranga omuntu Sudan ebanga tefunako ssente. Kati recent abadde anoonya ssente z'okutambuza olutalo olw'e Congo n'asobola okukuba essimu ng'agikubira omwami namuwa ensimbi, omwami n'amugamba sirina nsimbi wadde n'ekikumi ate n'essente ze tukubanja nnyingi nnyo mu bintu by'okusima amafuta ne kampuni z'olina. Yoseri ne kimunyiiza nnyo y'ensonga lwaki Yoseri wiiki eno gye tukuma mabega kennyini yali ayagala kusindika olutalo ov'omwange o South Sudan era nga n'omukulembeze yali tagenda kusulawo wiiki eno ewedde. Naye ng'ate kikigambibwa nti ne wiiki ejja mwe muwulira nga olise olutalo e South Sudan temwewuunya ani aluli emabega kubanga Yoseri ayagala kujja omukulu ono Salva Kiir kuba takyakwatagana olw'ensonga nti naye atandise okufuuka ataweebwa biragiro. So Salva Kiir wonna woli mutegeeze nti ensonga ate akyuse abakuumi be olw'ensonga nti pulogulaamu ey'okumujja ku bukulembeze bw'omusaanyaawo eri mu pipeline yawedde nga ne wiiki ewedde kennyini baali bagenda mulyawo over. So muli olutalo luno oluguse Sudan simanyi bayeekera simanyi kwekalakasa simanyi ki mumanya nti Yoseri yakirimu olw'ensonga nti sente zabadde ajja ewa muntu eyo nazo nnyini baganye okuzikola ki ozimuwa. So bagenda mukola enkola y'omugenzi Desire Laurent Kabila ow'e Congo kye bamukola. Ngenze maaso era ntegeeza bannayuganda bwenda bali mu South Sudan mwegendereze nnyo nti wandibalukayo omutawaana nga ebintu bino byonna Yoseri yabitegese era muyinza okufiira obulamu bwamwe mu nsonga zino ezinabazigudde mu Sudan olw'ensonga nti Museveni kennyini agezaako nnyo okulanga aleeta obutabanguko mu bintu mu nsi zagamba nti yafuga ng'ayagalayo ssente olw'okuba nti ali ku pressure wakati we okufuna ensimbi eziddukanya olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo. Kati abaana abo nabo badde bakwatibwa mu Buganda batwalibwa temumanyi gye balaga kandi baviire ku ntono. So kembazanyire vidiyo eno Byongede baviire ku ntono. Video mwagirabye jinjalo soko bazanyirako wano katono nnyo musoke mulabe mwagirabye nnyo saagala girwako. Tebakyateeka na ku mmotoka kati ntono oba kimanyi babasiba akajegere ne muluka mutambula ate kati balina n'enkola yatandise olunaku bayinza okera ne bagamba kati twagala abaana 10 bakakwata abaana 3 twagala 10 kiwere naye bakujja ku mulyango gwe bakujja ne bakuteekayo munda oba kitegeera kyabeka Ebola yajja n'emmundu kuva Congo oba kitegeera. Alright, awusigenda kulokuba video mwagirabye. Kiki ekiri emabega w'okukwata abaana bano? Nsose mbagambye tebabakozesa akasanvu ku faamu z'abagagga bali mu gavumenti y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri bano bagezaako nnyo okulimitinga ennamba y'abavubuka bali mu myaka 14 myaka 3 kubanga singa bagwawo akatabanko mu Uganda essaawa yonna abo be baana batajja kwebuuza lwaki ngenda kwekalakasa era nsonga ki entwala okwekalakasa ye abagenda kwekalakasa. Ensonga ey'okusatu yiino. Abazadde mwenna ng'oli mu Buganda kuba oli wa ggwanga ki ng'omwana wo bukyanga tutandika ekibozibozi kya Ebola yawambibwa n'atwalibwa
okusingira ddala bakwata mu Ntebe, bakwata Kampala, Wakiso, Mukono, Ntebe, Mubende, Kasanda. Mubakwata abaana bano. Motoka za polisi zijja ne ziparkinga ne bayola ne batwala. Abaana bamwe bano balagaludda wa. Mbabulidde abasooka bali ku farm, abalala bali wano. Naye kyannako nnyo. Wotogera essawa zino, olutalo ly'e Congo kigambibwa nti Museveni ne kagulupu ke babali bubi. Era nga bakabattamu ndowooza bajaasi abasukka mu 12+. Kuno kakuli aba UPDF kwe kuli n'aba M23. So nga ate Museveni talina ssente essaawa zino otwogerera. Kyalina okukola kye kiruwa. Wulira bulungi nnyo. Museveni akwata abaana ab'obulenzi bano ne batwala okubajja mu bitundu byenjogedde nga n'ekibuga kwali ne Kasanda ne Kampala ebitundu byetondoddewo. Abaana bano batwalibwa Museveni kuno kwoli. Be banaji kuseremba jajja kuteerayo. Museveni kuno kwoli. Ennamba y'abaana ab'obulenzi bwe wakakwata tetumanyi muwendo gwe wakakwata. Naye bonna basinga obungi mubatutte okubatendeka obuyeekera mu ggwanga erya Rwanda mu kitundu kye bayita Ruhengeri. Ruhengeri kino kisangibwa mu ggwanga erya Rwanda nga wakava ku booda ya Uganda ne Rwanda eye Katuna. Njagala okiwakane. Yoseri kuno kwoli, Semwayi kweri, Eso kweri. Abaana mbatwala mu bufuzi oba mu bukozi obw'obuwaze kye tuyita slavery ku faamu zammwe. Abalala mubali mu makomera, abasigadde mubakwata mubatwala mu buyeekera batendekolo kubanga mwagala sindika magye Congo ge mulina agabadde professional gonna agasinga obungi bagasse. Abaana mubakwata ne batwala mu kitundu kye bayita Ruhengeri. Ruhengeri kiri mu Rwanda mulimu nnyini naye nga wakasala okuva ku booda y'e Katuna. Hope Museveni, you are copying this message. I'm here to inform the entire Republic of Uganda that there is ongoing arrest of kidnapping of the young youth, most especially the boys, from the age of 14 to 30 across Mubende, Kasanda, Kampala, Wakiso, Mukono, Ntebe. All the kidnaps, all these are all forceful kidnaps and arrests arranged and organized by the Semwa, Iso, and Eso for the purpose of recruiting rebels who are going to help Museveni to cover up his mess in Congo. So, the biggest number of all these Jews are taken to Rwanda, an area called Ruhengeri, for military training. Thereafter, they are going to be taken to Congo to battle with the Congolese government. So, I'm informing the international community that please, whatever is taking place in Uganda, there is a mass kidnap and arrest of youth between the age of 14 to 30 across the neighboring cities, that is Kampala, Mukono, Wakiso, Mubende, and Kasanda. All these young youth who are arrested have been taken to work by force on government officials' farms, and others are taken for military training in Ruhengeri, in Rwanda, the side of the between the border of Uganda and Rwanda, that is Katuna border. There is a place called Ruhengeri. That's where they take these youths for military training. Thereafter, they are going to be taken to Congo for fighting on the side of M23. So, njala bategeeza. Omulimu guno gwonna Museveni yagutaddemu billions ezisukka mu 3 okuba nti zifacilitatinga training eno ey'abaana bano abagenda okugibwayo ate bamale batwalibwe mu bikolwa eby'obuyeekera n'okulwana entalo za Museveni. Naye nga kino kyonna akikola ng'ateekawo ekiwadde kya Ebola okuba nti akitambuza eggwanga lyonna, ateeka abantu mu panic kubanga yo lockdown twagimusuuzizza batandise jjogerako mu bigambo naye nga facilitation zonna ziri wakati wa billion 3 n'okubanga abaana bano bakwatibwa era ng'ekikikoto kino kibeeramu abasajja beyita ba poliisi naye nga baseemu ayina iso ababanga bagenda okukwata abaana bano obatwala okubajja mu bitundu byenjogeddeko okubatendeka mu bikolwa by'ekiyeekera. Nazo mutegedde bulungi nnyo. So bw'oba oli ng'omwana we yabula nga wa bulenzi, probability eri bweti bw'aba tali Ruhengeri mu military training ayinza okubanga ali ku farm ezo ze babateekamu gye batakkiriza kuvaayo, oba ng'ali mu kkomera wali mu safe house, oba nga yafa. Ze option eziriwo. Kati mmwe abaana b'obulenzi mwenna kubanga basinga obungi mugenda kuwummula, mbasaba n'obuwombeefu mwewale ebifo by'enzigotta
mu budde obukyamu mubeereko mu maka g'abazadde bammwe naye ate nategeezeddwako ne mu maka g'abazadde bammwe babajjayo ne babajja ne bakukuno ne babatwala so mwegendereze nnyo efo mutambuliramu naddala kawungeza okuva ku saa 12 okudda obudde waggulu mubeereko waka namwe abazadde mugezeeko nnyo controlling abaana bammwe ekyo nakyo kimanye kiveewo tusobole okuba nga tutaasa mu mabuji agagenda okuddako ekyo so mutegere mulungi nnyo nti abantu bano bakwata abaana bano papasi babatwala mu kubatendeka mu kitundu bakiyita Ruhengeri kiri mu Rwanda kungu akava ku boda ya Uganda ya Uganda ne Rwanda gye bayita Katuna wali military barracks gye batenderamu abaana bano gye babajja ne bayingize Rwanda ne batendeka so no anvuddewo ngenze ku nsonga endala no mukitegedde bulungi nnyo alright ndoza kuno gwe mulundi gwenyezo sembayo okuwa security alert ku bagagga bonna abaganda naddala bali mu Kampala njala motagingire omukulu gwe bayita Drake Rubega Bosco Godfrey Kirumbira Sebalamu Ntake Gasta Segawa Wepo ne Nabukeera ebbanga lizze mbagamba ensonga zino nti Yoseri mumukolera naye ate bamule mumukolera ajja kujjawo naye ffe owanze omulimu gwa kutegeeza abantu kiri gyo tola kyenkugambye bo kirekawo kirese kubanga mbasifiiriddwa gwa bafiiriddwa ate bwenfa tebaziika mu ggwe baziika nze ate naye bw'ofa tebaziika mu nze baziika ggwe ene security alert olunaku lwa jjo kusinziira ku droni zange Yoseri tibahabulwa kimanya ali munaku ze zisembayo yatereka omunyago mungi nnyo mu basajja n'abakazi abaganda naddala abali mu Kampala mu Buganda Yoseri yagambye bitongole by'okwenda bitandika okutrackinga abagagga bonna amanya yagebawadde muno muri Drake Rubega Bosco Godfrey Kirumbira Sebalamu Ntake Gasta Segawa Wepo ne Nabukeera one mukyala ekaliko ng'akimanyi bulungi nnyo mulina ensimbi ze n'ebibugagga naye talina ngeri gy'asobola bibajjako essawa zino olw'ensonga nti mwebuzabuza nga bafuka banaaba mujjukire nti mulina ebibugagga bino naye bajja bakola nga kye baakola omugagga owannanyini Africana omukulu BMK essawa zino ebintu byonna takyeenako kintu wadde n'ekimulwa ensonga nti ebintu bino baabitwala kabayita mu Trust Museveni byateekawo okubuzaabuza eggwanga era y'ensonga lwaki buli kimu teyakisigaza ng'omugenzi bwe yali omugagga ne katakyali mugagga buli kyonna mwe bajja bakola mu maaso bajjawo njala bategeeza Museveni akakoleko agenda bayitamu kaakano bwe mulabanga batandise okunyinyitiza ekirwadde kya ssenyiga oba kya kyono Ebola nenanga bwembe Ebola 19 muno mwagenda okuyita kubajjawo agenda bajjawo atya wenna alina omusawo ng'omukozesa wegendereza omusawo kyekisooka ekyokubiri bw'ofuna enkenyera yonna togeza n'ogenda mu ddwaliro lyonna eriri mu Uganda nkiddamu okumanya gemmenye wano bw'ofuna enkenyera yonna togeza n'ogenda mu ddwaliro lyonna eriri mu Uganda n'abasawo mu kiba kisooka mu bakyuse enfa ya muganda ffe Jakana Nadduli yavudde ku musawo era omusawo gwe bayiseemu okuggyawo muganda ffe Jakana Nadduli bino byenjogera si comedy gwali wano ng'oli mugagga oli muganda mugagga oli muto wa mugagga oli mutabani wa mugagga Jakana Nadduli yamusse state gwe yakozesa musawo we bwe tuyita personal physician ye musawo baakujjanjaba era baamukuba butwa obwamugjawo era teyakeesa so kati mmwe abasajja n'abakazi b'engambe bigabo bino mubitegere bulungi nnyo ate mbeeremu empeke etoola gye mukoma okwegayirira gye mugenda okufuna obuzibu Museveni mu COVID-19 yaggwa yakozesa amagezi mangi nnyo okusanya abagagga basinga obungi nomwono Ebola gwa pulaninga mwayagala okudda abakwate omu ku omu amanya gemmenye ngaddamu muno ogusembayo Drake Rubega Bosco Godfrey Kirumbira Sebalamu Ntake Gasta Segawa ne Nabukeera oba ye Nabukeera Plaza simanyi kubaza ebizimbe mu Kampala si kyabimanyi mbategeeza nti woowuliramu enkenyera yonna tebageza ne bakujjanja mu ddayiro ya Uganda era bw'obanga obadde olina omusawo omugobe nga nina bugisi bufungize kubanga buli kimba kirina ku mmeeza bagenda bakwata okubattirira mu Ebola bwe mujja okubanga mugenda okukoma ogwange bwe ntyo bwe ngukola bwe muyinza okulowooza nti ebyange mbyogera simanyi nti gye mbijja ne mujja kutegeera era kumanya gemmenye waggulu mbagambye mwegendereze amalwaliro ga Uganda Wepo n'abasawo bammwe kubanga wano wagenda okuyita okubamaliriza
tugenze maaso mu nsonga endala. Bulijjo Yoseri bw'akola emizannyo gye amala ddala ajja ku TV n'abuzaabuza ng'ayita mu enanga. Waliwo mu luzungu kye tuyita inside job ng'omulimu gwa munda mulimu nnyini n'obaawo n'omulimu nga si gwa munda. Ekyagudde ebusiika si mulimu gwa munda, mulimu gwadde gw'ebweru. Y'ensonga lwaki Yoseri yafunyemu ekikangawa. Nenda bagamba nti bano gye bakoma okuwandiika obukuukuulu bw'abayeekera, mu bukuukuulu buno ate mujja kuvamu abayeekera oligino. Reason being, Museveni talina nsimbi zifacilitatinga empire gye yakola. Kubanga Uganda tesobola kulaakulana nga ssente zonna bazibalira mu kusasula bantu kusirika, kutta, kubega na kusaanyawo bintu bya gavumenti. Tosobola kulaakulanya gganga bw'olityo. Yoseri abakubye polisi y'ebusirika ne polisi endala ze batayogedde. Omulimu tegwadde gwa gavumenti, gwadde mulimu gw'abantu balala. Y'ensonga lwaki kyabalemye okujja mu public okyaddressingira public mbulamba bwakyo kyabalemye. Kati okumanya ali mu panic nga nekyamukubye olunaku lwe bakuba polisi eyo Museveni njagala buli abantu bawasula Entebbe. Ku ssaawa 3 zennyini wadduka Entebbe negiwasula teri amanyi keberenda kasiro wayitawo buyisi. Kuba emizannyo gya mugimanyi kati essaawa bwe twogerera bagenda Museveni akimanyi nti ekyatwala bali kye kimutwala. Yagezaako nnyo emmundu zijja kuba UPDF era tebazirina. Emmundu ne zisigala mu polisi, SFC n'ebitongole ebirala. Kati bale bazze okuba bakubye ne battamu abasirikale ne bagenda n'emmundu ze bagenze nazo n'abalala. Kati Museveni mu kutya abadde katuge buli kyalo yakiwa police post n'agatte byalo biri buli kyalo biri n'abwa police post. Kati yategeddeko nti gyakoma okuba nti alese polisi zitaayaye bwe zityo nga nnyingi. Bano abatamanya nga basobola okukozesa obudde buno ogenda nga bazingako buli ka polisi konna ne bajjayo ekisosonkole ky'emmundu kimu oba ekyessasiri kimu kiba kibayamba ne bafuna advantage gye baagala. Yoseri kye yakoze n'alagira ebitongole by'okwenda batandika okujja polisi zonna bazikendeeza. Era bwe twogerera essaawa zino ndowooza bakagala mu police station obuwera 120. Police station 120 zigaliddwawo. Naye waliwo ensonga bbiri lwaki zaggaddewo. Ensonga esooka aziiza okuba nti polisi tezibbibwako muntu. Ekyokubiri, Museveni talina nsimbi zisobola kusasula polisi zagenda amerusangu obuki ng'obugulu bw'eggongolo. Kati ziri points 21. Akendeza polisi zino okuwala abantu bayinza okujja okwatakanga polisi zino okujja mu ndo zitwala kubanga amenyi mu bikitegeeza. Bembo magala kutegeera Museveni nti atya. Bamugambe nti batutte polisi yegundi bagitutte. Eno wiki babbe polisi nga nnya. Ajja take out state of emergency mu kitundu awo nyini bakubye. If you want to prove nti omusajja ono atya, bakube polisi nya mu district yemu ajja take out state of emergency mu district yeyo era alagire n'okuggalawo bakigale. Niyo okuba nti ye akimanyi nti yasinga otegeera y'okwerinda. Y'ensonga lwaki kati akola ebintu bino byonna kati atandise okendeeza polisi ng'atandise ozikendeeza mpola olw'ensonga akimanyi mu kukendeeza kuno asobola okikosa nga advantage. Okendeeza namba y'abasirikale obutabasasula weppono okendeeza risiki ey'okubba emmundu obutamutuusaako bulabe. Zomutegedde bulungi nnyo. Zezo ensonga bbiri lwaki yakendeezeza polisi. Naye ng'ate mu bintu by'akola ye kennyini akimanyi bulungi nnyo nti ekiri atabale kye kiri n'asigadde waka. Ye kennyini akimanyi ebikolwa bye yakola basobola bimukola. So no yensonga lwaki omwami ali mu paniki akola ebintu by'akola ng'emu tebikwatagana ng'ali mu kutya. Era nkutumiddeko mukulu
kubanga okimanyi nti essaawa yonna ogenda naye mu nsonga eyo nga nfundikira njala bagabwe nti omuntu yenna ng'oli eyo oyagala enkyukakyuka ngero oyagala bwakabaka bwo nkuwa amagezi gaabwa mwesonyiwe ebintu ebimu ebitalina makulu naddala kye tuyita diversion ku social media. Omuntu bw'agamba nti yayingira NRM abawa NRM forever oba mumye ssente oba tebamuwadde ssente abeerawa NRM goloza singa baali babagala bandibadde babawa mirimu singa baali babagala bandibadde babawadde emirimu olw'okuba nti Museveni akozesa kati bwe yali abagalira bamala okubakozesa n'amala n'abata kati ngenda basaba omuntu yenna ajja ku social media ng'akaaba simanyi talina ssente yali anonye ssente bamusuubiza please temumala budde bwammwe na data mmwe abo mubaleke kye baali bagenze mbali tebakimanyi so omuntu obanga wa NRM nga yagenda nti wa NRM wa NRM forever tasobola kukyuka muleka abeereyo bakole diversion zaabwe bwe banaako baletubuulira abagali nkyukakyuka bagenda sigalawo abaali ensimbi bajja ziya naye nga n'ensimbi zibagenda okulya zibaweddeko tezikyaliyo. Ekirala babe ba parliament bonna betwalonda abali ku ludda oluvuganya nga ne wabayo demonstration tasobola gipostinga nga ne wabayo kidnap yonna ey'omwana wa Papa Wagwa kidnapping tasobola gipostinga mu parliament tayogerangako ne babeera mu campaign ze mutategeera babite mbamalira ku budde munonye buno ekyo tuta dangerous substitute tumba tukwasi wano tutandika obba promotinga temutegana bantu bano gomba parliament yalondebwa nga yeeta wanchuka national unity platform tapostinga mwana gwa kidnapping ze tavayo kwogera ku kikwata baana ku kiwamba bantu ku kitta bantu ku mbere y'ofuzi nga bweri ku mbere Ssaabasajja Kabaka bweri totegana mugende mu kitundu muleeteyo omuntu mumutugambe nti yajja okusobola ffe tumupromoting tugenda otuuka we twagala wali nga tulina buli kimu kuba ffe tetugenda tuuka mu kalulu era sifa kalulu tukalimu twetaaga bakulembeze bagenda kutwala gavumenti mu maaso so si bannabyabufuzi nkiddamu essaawa zino tuli mu kunoonya abantu bagenda kutwala gavumenti mu maaso so si bannabyabufuzi bannabyabufuzi tebakyalina mulamwa kubanga bo omulimu gwabwe balinga abasuubuzi omusuubuzi agenda okusuubula ng'asuubira okufuna amagoba kati tukyagala abantu banoonya magoba twetaaga abantu bagenda kutwala gavumenti mu maaso so omuntu yenna ng'ali eyo yeyita MP yeyita kansala chairman LC5 ku page ya Facebook ku mukutu gwa Twitter nga tana kya posting tobuuza ni gwakolera manya gwakolera yoyo akabinja ka Buganda caucus mu parliament ennaku zino mbala mutambula mugenda e Bunyoro mugenda mu Maserengeta ga Uganda mwogera ku nsonga z'ettaka naye obubbi bw'ettaka obusinga bungi buli mu Buganda nga n'amataka g'embi gatundiddwa teri kye mwali mwogeddeko Ssaabasajja Kabaka Bulambula oli matigga temukyogerangako wabula muli mu kuzunga kwetoolola gye mwetoolola nga teri wadde abakuba ku mukono ekyo nakyo kimanyi katugenda basaba ekigambo kimu bwe tugenda tegana nammwe Ssaabasajja Kabaka Katonda akyamuwadde obulamu ajja kubeera wanaba mukingiriza era buli kimu akiraba naye mbakubira omulango takungula buli muntu yenna ogenda kwesimira entala ng'obudde bukyali kubanga abantu bano balaba ate abantu baagala nkyukakyuka ekiri atabala kyekiri nasigadde mweke nnyini mujja tuuka okwegayirira abantu nga mukyasobola kukola ki temukyasobola kudda kubaga nti kino kiwedde oba kitandika butandisi so lwe mbagambira tetukyakana nammwe mukole effujjo lyammwe abaana afuka abawambe mwe nga musirise naye ng'ate ekyokukola mukimanyi Museveni tandasire zigenda kufacilitatinga mmwe mpaka kubanga akimanyi temumwagala one and this is the fact Museveni akimanyi nti abantu bonna bali mu Uganda tebamwagala ng'oggyeko famire ye n'abaana be abasigadde bonna abeesiba ku bwesibi lwa nsimbi era bwe batalina nsimbi tebana kye basobola kukola tebamwagala ekyo kyakimanyi
nenga okubuuza bana bali ensimbi tebasobola kukwatagana tebasobola kukwatagana naffe ne tujja government ne basobola okulya ensimbi ze bangali bulungi tebasobola kikugamba kubanga bo omulu balina mungi nnyo buli mwayagala kwejjulirako n'ekyo si kyekizibu kyaffe ekizibu kyaffe kiriwo ekiti nti omuntu yenna alidde mu ggwanga olukwe ojja kifa esinga naye twekuume nga bwe tweyagaliza kyolaba nti kisobola kirekera akisobola obula kyolina okukola olugendo tujja dutambula nga bwe tulina dutambula so nno njala baagaliza akawungeza akalungi mukama bakumiratakumira mpeera tujja sinkana olunaku lwaluna naye nga abazadde mukuuma abaana bammwe ensonga esembayo mbadde njerabidde saagala nnyo okwogera nsonga eno ku social media naye kanjibajjukiza ng'omuzadde alina omwana waliwo ekigenda mu maaso mu masomero kibagamba dda ekyokuwa ebiralagala baana bammwe abato ku buwaze bigenda mu maaso mu masomero gonna kino kibazze okupapula bye babasindikira ku masomero okusayininga bino babikola era Kampala mukono wa Kiso bonna bali mu kuwa abaana bammwe ebiragalalagala naye ate bwe nafunyeeko emiranga n'ebiwoobe ebiva mu eastern side of the country abaana b'abantu bali mu kufa olw'ensonga eyo abaana b'abantu bali mu kufa olw'ensonga eyo naye nga teri wadde gulire lyogera muntu yenna ayogera nfuna wana abantu abakuba emiranga mu inbox yange naye nga sisobola bakola ki kuboogera nabateekawo naye nga abaana b'abantu bali mu kufa olw'okumala okubateekamu biragalalagala ebyo so njala bategeeza ng'olina omwana ali mu ssomero okubawo ebiragalalagala kugenda mu maaso naye ng'ebyabagala bawa bikyamu nnyo eri obulamu bwabwe nammwe abazadde balina abaana abobuwala abaana amwe baweebwa ebintu ebitategeerekeka ng'abagema kansa wa nabaana n'ekyo nakyo kikyamu babaggala nabaana obutaddamu kuzaala kino bagezako kikola okuziyiza kukendeeza ku namba y'abantu mu nsi yonna nga bakikola batyo so nno buli muzadde weegendereze era weebereremu era musigale nga musabira Ssaabasajja Kabaka asobole okuba nga akengerezebwa na buli muntu yonna gy'oli munnange weebere mukama bankuumira takuumira mpeera mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.